CBS FM tuina munaffe Kamoga Abdul Swabul wali wano ne MK Musa ku lw'ebifaananyi ku Chabasa bwe tugenda okubanga tutambula Bingwa Toto atutuusibwako banafu aba Mount St Henry's High School e Mukono abagamba nti bazze omuzadde okwanukula ekibuuzo kyo ky'obadde nakyo ebbanga lyonna omwana wange ngenda kumuteekawa aveeyo nga akuguse mu byenjigiriza nga muntu mulamu eddiini ng'agitegeera ate nga ne talent ye egastibwako banafu aba Mount St Henry's High School e Mukono baga nti e Mukono awo mu town ng'ovaamu bwoti ogenda ku Lwebugerere nga wakavenda kitutu lyawo oyambuka essomero aliri ku mukono ogwa right bw'obanga ovuga ova Mukono ng'ogenda Bugerere ate ova Bugerere ng'ojja mu kibuga Mukono essomero ekipande kijja kubeera ku mukono ogwa left be bannaffe abo abateekamu ensimbi bali wamu ne bannaffe aba Buddo Parents Academy Buddeyo nabo bateekamu ensimbi bo ba primary okuva ku kibiina ekisooka paka ku ky'omusanvu abaana bakolera ddala bulungi nnyo ebibuuzo ebya PLE gamu ku masomero agasinga okuvuganya ewakiso awo kale naawe tunoonyeeko opposite King's College Budde essomero ojja kubuulira berya Buddo Parents Academy kakati tugenda straight away abaana batuuse dda bonna we bali mu studio mwenda bagenda kubanga bakubuuzaako batubuulire gy'asomera ekibiina kyalimu olw'omwana bbiri ajja kuba atandika okubanga abawa obubonero amateeka ngenda kuddamu okugabayitiramu wano katono nnyo olw'ensonga nti weekend eri eyaggulawo ab'emulugunya mwali bangi nnyo ku kibuuzo ekya omwana yayanukula Messi yali alonze na bulonzi tekyali kikye naye ng'ate twali tubayitiddemu ku mateeka nga tujja kumpewo ate nengaddamu na wano kumpewo ku kyerinnya nti amanya bwe gabeera abiri mbasijja kuwa bwompa erinnya limu olw'ensonga nti abaana bano kye tukola ne ku ssomero bwe babagamba answer in full sentences bwe gaba mannya waayo abiri so tetulina kyanjawulo kye twakola wano babimanyi ne ku ssomero bwe batyo abasomesa bwe babatendeka so ekya Lionel Messi abantu abawerako mwantuukirira naye ndowooza engeri gye nabanyonyolamu yali yeyo yennyini n'abaana gye nali mbanyonyodde nti amanya bwe gabeera abiri gembeera neetaaga nina omugenyi ow'enjawulo mu studios olunaku olwaleero agenda kubanga atuyambako okubuuza abato mukyala w'amaanyi nnyo mu kusaka n'okunnyonnyola emboozi amawulire mu ggwanga erya Uganda ate nga kitegeeza lubaale w'omulamu tasamirirwa nja kuba naye mukuwakaawo atubuulira abaana mujje ku mizindaalo ogenda kubanga ombuulira erinnya lyo ombuulire gy'osomera ombuulire ne ttiimu z'owagira bw'omaliriza oddeyo otuule nja kuba nkwanjulira bannange bengenda okukola nabo olunaku olwaleero abasoyisoyi mwana bbiri waali yeeteeseteese dda kompyuta yaffe ajja kuba nga atubuulira ekisingawo puroguramu eno osobola okugisanga ku mukutu gwa CBS FM digito gye tuli nnyo Kamoga Abdul Swabul waali wano omuwagizi wa Man City teyekweka yali pirandipiro oba avudde butonga agiwagira nze naawe tulina ne MK Musa abeera Kirumira Musa buli kifaananyi kya Chabasa ky'olaba buli kifaananyi kya Chabasa ky'olaba ku mutimbagano abeera oyo abaana musembere mbulira erinnya ttiimu z'owagira ne gy'osomera oluvannyuma ove ku muzindaalo ate ne munno asembere erinnya lyange mpitibwa Kyabanje Ediriisa ne mu siniya esooka somera ku Lubiri High School wano Mengo tweyanziza nnyo tweyanzeege Kyabanji omulala gye amanya nze Sendoga Martin Mvirida Ugababunga bagira Liverpool ne Vipers Sports Club tuyanzige emizindalo giri ebiri gyonna mugikozesa abaana amanya gange mpitibwa Waso Simon Peter somera ku Mukono Town Muslim amanya gange nze kasoma sokolera kuwaso wagira tiimu ki bagira Liverpool na Uganda Cranes kali toyanziza nnyo amanya gange nze Kasoma Henry Shivan somera ku Panorama Secondary School senior ya kusatu ngate mpagira Man City ne Uganda Cranes kali toyanzige amanya gange nze Kisenyi Robert nasomera ku First Kisenyi tunulira ku muzindaalo Kisenyi ayogera bibyo tatulina amanya gange nze Kisenyi Robert kali awo ngamba ku First and Junior School Sonde ngampagira Man U ne team ya Vipers ali mu class Kisenyi ndi mu P5 kali toyanzige Kisenyi omulala amanya gange nze Mbazira Andrew Budde Kauku pagira Vipers ne Man U Mbazira Tone yampeereza ddawa ne message manyi tubadde tubalanga kumpewo abajja naga kumbazira oyo kwenfiira kali Semanda Benga, somera kwa KFF.
Salani Primary ni mu P5 Owagira Umuyobozi wa Liverpool ne Vipers. Kale nojja kunyongera ku ddoboozi ssemagala nabo okumyo tuwaddeyo ayina ekkowa. Amanya agange Zeseranya Ryan abakunja mu Junior School mu P6 Pagia Man City ne Vipers. kale tuyanziza nnyo asembayo Amanya agange Zezus Jethro nsomera ku Njovu Junior School nga mpagira Man City ne Vipers. class Ndi mu P7. kale tuyanza jjo erinnya lyo nojja kulitunyonyola bulungi nnyo kubanga Juice. Zeus Jethro. Kale nsaba omugenyi waffe gwe tulina mu studio zonna olwaleero naye asemberera omuzindaalo atubuuzeeko amanya tugategeere then nyabo nsanyusa okulaba. Abatuuliza njongera mbabuuzaako nze Carlton Scovia Nakamya kimpadde amaanyi nga abawagizi ba Liverpool bangi abawagizi ba Liverpool bangi nnyo siwuliddemu Wakiso Giants kyokka naye tugendera awo. Kale toyanze gekitegeeza omugenyi waffe Carlton Scovia Nakamya muwagizi wa ttiimu ya Liverpool ne Wakiso Giants naye talina maanyi galisaawo ba Liverpool bw'alibatta ekifu era tujja kukitta. Sebo mukama wange nsaba ogende ku muzindaalo wali. Okay. Diane, singa mbadde nina obuyinza mbadde ntolako 10% ku musaala gw'obadde ofuna. Awo mbasigazaawo ate. Nga nze mukamaawo. Kale, aweza Chabasa mbalirizaako nange mu ngeri y'enjawulo Bingwa Toto nga bulijjo emitwalo 15 omwana zaawangula. Abaana njagala obbawo obubaka nti otandise olugendo oluyambako muzaddewo okusasula fees. Kati oboddamu ekibuuzo ng'ozze wano abeera confident kimanye nti oli presenting omuzadde essomero ne baganda bo bonna. N'olw'ensonga eyo wano tewali mundu okujjako Diana yambadde aka red totya beera free oddemu ekibuuzo. Mbagaliza okuwuliza okulungi. Bannaffe mu Bingwa Toto abaana abaayitawo kwaliko Senono Simon Clive yafune points 43, kwaliko Namwaya Christine point 31, kwaliko ne Lubega Patrick Waswa point 29. Lero mu studio z'abaana bali 9 tugenda kuyisaawo basatu era ng'ayitawo direct ajja kuba agenda ku final gye tugenda okubeera naye wano mu studios wennyini. Tujja kubeera nga twongera okubayita abaana n'ababeera bayiseewo. Kaakano waliwo wano obupapula buliko ennamba 1 paka ku 9. Abaana njagala muyimuke jangu wano akapapula k'olonda ojja kuba otubuulira ennamba gy'olonze olwo ayina erinnya lyo ku mpapula eziriko ebibuuzo ajja kuba ateekako ennamba gy'olonze ng'otubuulira ennamba gy'olonze bwe tugenda okubuuliza ebibuuzo. Bw'oba olonze ennamba emu kitegeeza mu bibuuzo ebyawaka obeera ogenda kubuuzibwa nga nnamba emu n'ebyebweru nga nnamba emu. Gwe mukolo ogugenda mu maaso awulirize Mando so the big 89.2 abaana balonda obupapula okuli ennamba zaabwe. Tugenda kubabuuza ebibuuzo bisatu ebyeka ebibuuzo bisatu ebyebweru. Buli kibuuzo kizitowe point 5 singa omwana aba akituuse. Buli kibuuzo ekirondebwa singa mba mbuuzizza oli ne mubuuza n'agwa ekibuuzo omulala n'akironda nja kubanga alonze 2 amumpeera point 3. Abaana bano tebakkirizibwa kwogerera mu studio ate nga bw'oba otunuulidde amannya singa mba nkubuuzizza amannya ekibuuzo nga kyetaaga ombuulira amannya nga gali 2 oba 3 osobola okuba ng'ompaaka 2 ne tweyongera mu maaso. So byebyo agamu ku mateeka amatonotono. Obudde abaana singa nkubuuza ekibuuzo oli nga akyali mu budde bwa munne tokkirizibwa kuwanika mukono. Akadde kamala kukuba ne kaggwayo kuba oyinza okuwanika mukono munno n'omuteeka ku pressure ng'akyalowooza n'omulagira ddala nti gwe wagudde ddanze nkimanyi. So lindako akadde kamukube awo wanike ate bw'owanika nze akulonda. Towanika n'ositukirawo n'ojja ku muzindaalo. Nja kuba mbakyaŋŋanya bwe mba nkulonze ku luno nja kuba nnondayo omulala bwe mba nkulonze ku luno mpoziko okuddamu nga gwe wekka awanise. Tugenda kutandika mujja ku muzindaalo oyogera erinnya lyo ombuulire n'ennamba gy'olonze. Carlton olina peni awo? Yes. Yaha mujja abaana mujje mangu Bishop. Kyabanja Ediriisa namba 8
Alina kyabangi muteekeko namba 8. Mbazira Andrew namba 1. Alina Mbazira muteekeko. Amanya Senonga Martin noze namba 6. Amanya Seranja Ryan noze namba 2. Amanya Waso Simon Peter noze namba 3. Okay. Amanya Kasoma Henry Shivan noze namba 4. Amanya Kisenyi Robert nga noze namba 7. Amanya Zusu Jethro nga noze namba 9. Amanya Semana Bebe nga noze namba 5. Kale kakati njagala tutuule mu oda eyo. Emizindalo giri ebiri. Ku guno njagalako namba 1, namba 2, namba 3. Guno wensonze wali mutuule mu oda eyo. Guno gwokubiri njagalako namba 4, namba 5 ne namba 6. Banaaba baweddeyo ate tujja kufuna abalala. Tuwangweko namba 1, namba 2 ne namba 3 mu layini eyo. Namba 4, namba 5, namba 6 ku layini eyo. Shiva niyo emyaka emeka 13 ngeraweza 14. kakati munaye obubaka obadde bunsindikibwa wano nti banaye omwana si mukulu oyo gwe baleese mu bato buuyo emyaka agyogedde. Agambye agenda kuweza. Jjukira bbingwa w'abatono tuva ku myaka 7 paka 13. So ye mwana oyo Kasoma Shivan kwe kumubuuza emyaka gye era bw'atyo n'antegeeza. So bwe kinaba kyetaaga okunoonyereza okwenjawulo era tujja kubagamba naye nga z'ensonga ezo. Kati akutte namba 1 genda ku muzindaalo. Namba 1 alwa erinnya Mbazira Andrew. Weeteeketeeke Mbazira. Kyambadde Henry agenda kubuuza ebibuuzo 3 byokka ebyawaka byangu nnyo teweeraliikirira bwonna ogenda kubutinkina oddeyo tuule wali wansi. Kale Kyambadde Henry mwana wuuyo. Mbazira Andrew gamba yanukula. Wanji. Yambadde mujozi gwa Man United. Iye. Okay. Ogira club ya Vipers ne Man U. Iye. Oba kusomero ki? Angels of Hope Education Center Kawuku. Luzungu ngalungi. Kale ina ebibuuzo 3 byengenda okubuuza. Iye. Owangule emitwalo 115. Iye. Ekibuuzo ekisooka. Nga tennayitibwa Vipers Sports Club. Njagala ompe erinnya lye baasooka okugiyita. Sikimanyi. Ng'onaayanguwa. Kyabanja Dirisa yali eyitibwa Bunnamwaya FC. Bamuwe Kyabanja. Kyabangi omusanga mukubo ogamba yaliko ne wa traffic. Namba 2. Najibu yiga musambi wa mpira mu ggwanga erya Uganda. Kituufu. Njagala ompe timu gya Zambia. Vipers. Bakumpere 5. Njagala ompe erinnya eriweebwa omukulembeze wa ttiimu ku kisaawe. Captain. Okyalina akaddeko sobola okweyagala. Bakumpere 5 okugyeko engalo naye wokomawo beera confident. Obimanyi naye weetya okitegeera omuzindalo gufuuke mukwano gwo olwaleero. Kale omuzindaalo naawe bakubuuza ebibuuzo by'o Carlton Scovia Nakami. Seranja Ryan. Anina. Wagambye olina emyaka emeka? 14. Emyaka si kye kikulu naye obukugu bwo bwe busalawo engeri gy'ogenda okyusaamu obulamu bwo. Okuvuganya kw'olimu kw'abamanyi era kw'abantu abagoberera ensonga. Oli muwagizi wa Man City ne Vipers. Yenyama. Vipers ino gy'owagira ku Lwokuna omusambi waayo yawangudde ekyomusambi wa season. Omusambi ono yaani? Elton Kalisa. Bakuwa 5. Ekibuuzo ekyokubiri. Waliwo ekinyonyi ekiteekebwa ku mijoozi gyonna egya ttiimu y'eggwanga. Mpa ekinyonyi ekyo. Crested crane.
obubonero 5. okuba ng'omako Seranja Ryan Wanjinyawo. oyolesezza sofa, oyolesezza obukugu n'okumanya. Yenyawo. Ekibuuzo ekyokusatu kiikino. Mpaayo ttiimu 2 ezasambidde mu sizoni ewedde ey'ekikopo kya Uganda Premier League ng'amannya gaazo gatandisa ennyukuta bba. Blacks Power. Sabye 2. Busoga United. Ngenda kuwalirizibwa okumuwa obubonero naye sigenda kuddamu kukuwa singa onaba tokosezza buddewo. Owulidde? Njagala obuuzibwe oyanukule mangu naye soose ne weerowooza ate nga bali oyogedde ansi entuufu kati ne bwe naalironze omulala yalironze ate z'oyogedde kuba ntuufu. So abaana mwenna abajja ku muzindaalo njagala tukozese obudde bwaffe kubanga tekigenda kuddamu kubaawo butayanukulira mu budde bwo n'empa obubonero. Biweddeyo ebyo? Yes, do it. Kale namba 3 jangu ku muzindaalo. Oyina nakato Kato. kato mundabire. Kale gyali akuwagireyo. Ekibuuzo ekisooka wagira ttiimu ya Liverpool ne Uganda Cranes. Liverpool ne Uganda Cranes. Ku ttiimu ya KCCA eriwo akaseera kano kuliko abazannyi 2 nga bafaanaganya erinnya naawe erya Waswa. Njagala ompa amannya gaabwe omulala. Singamanyi. Ani alonda? Semanda. Moses Waiswa. Kale ddayo otuule. Nsabye Waswa si Waiswa. Mbadde nkusuubira okumpa Emmanuel Waswa ne Geoffrey Waswa. Ekibuuzo ekyokubiri. Njagala ompe empaka ttiimu ya KCCA Football Club zegenda okuvuganyaamu ku Ssemazinga Africa season ejja. Kimanyi. Waswa n'agamba takimanyi. Yangu Kisenyi. CAF Confederation Cup. Kisenyi bamuwe. Kale. Ekibuuzo namba 3. Mu ngule ezaagabiddwa ku lwokuna lwa wiiki eno mwabaddemu omuzannyi eyawangudde ekyomuzibizi eyasinze okulabika obulungi mu season eya Premier League mu ggwanga erya Uganda. Muzannyi kyoyo? Sakanziramu. Mu ngule ezaagabiddwa ku lwokuna olwa wiiki eno waliwo omuzannyi eyaweeweddwa ekyomuzibizi eyasinze mu season yani? N'agamba nti takimanyi. Yanguwako. Omuzibizi oyo baadde bamuyita Hillary Mukundana. Erinnya? Senoga Martin. Bakuwe 3. Waswa Simon Peter bwentyo nenkujjako engalo. Ani addako okutano Ya. Yenyawo. Wagira Man City ne Uganda Cranes. Njagala ompe ttiimu mu liigi ya Premier mu ggwanga erya Uganda season ewedde nga yabadde etandisa n'ennyukuta ma. Maroons. FC. Owonye bakuwe 5. Ttiimu ya Maroons eyo gy'oyogedde njagala ompe kala ez'omujoozi gwezannyiramu eka. N'agamba teri amulonda? Red and white. No. Red, black and white.
naye yogera nnyo. Red n'obukuubo bwa white. Nedda. Malunze yeyambala omujoozi gwa kitaka guyitamu ebiba ebya kyenvu. Ekibuuzo namba 3. Njagala ompa omusambi yasinze okulengera akatimba sizoni ewedde mu liigi ya Uganda ey'oku ntikko, mba njogera ku top scorer. Omuzannyi oyo ayitibwa Alan Kayiwa. Bamwe 5. Neyanzi. Number 5. Proudly sponsored by Mount St. Henry's High School in Mukono. Bakugamba omuzadde twesige n'omwana omuwala omulenzi arts ne sciences on a level ate nga abasulayo n'abaveeka tubaaniriza abaana abavudde ku Mount St. Henry's obalabirawo enneeyisa gye beeyisa mu bantu babeera bantu balamu babeera beetoowaze kyokka nga ate amagezi babeera nga kabiriiti basaza busaza. Abaana abo tujja kubanga tuwalindirira omwaka nga guggwako omwaka nga gutandika tuwe abaana tusangibwawe Mukono kilomita ntono nnyo okuva mu kibuga Mukono ojja kubanga osanga essomero lya Mount St. Henry's High School Mukono abakulindiridde. Kakati ninawo obubaka wano abagamba nti olukiiko olukulembeze lw'abapromota abeegattira mu kibiina kya UPNET bayita bamemba mwenna mutabamiruka wammwe ow'ekibiina agenda okubawo nga 14 omwezi guno wali ku kalenda hotel Makindi okutandika ku saa zigenda kubera 4 ez'okumakya. Gwe memba naawe ayagala okuyingira memba okubeera memba jangu ne national ID n'emitwalo 5 ezo nno zigenda kubanga zikola ng'essente ez'okwewandiisa giyite registration wamu n'obufaananyi 2. So mwena abaagala okufuuka bapromota Capex Nsubuga obubaka obundoza bugendera ddala mu matuugo na buli omu ali ayagala okufuuka promota. Kakati no banafa aba Good Times Infant School bali wano e Kasubi nabo bansabye okujjukiza omuzadde yenna nti balindiridde omwana owa nursery omwana owa primary ate namwe abazadde ng'okola naye ng'omwana akyali muto nnyo yebeera daycare tugamba nti n'omutuleetera omwana omuwala n'omulenzi ate n'ab'ekisulo n'abava ebweru tubaaniriza. Essomero lino erya Good Times Infant School lisangibwa e Kasubi Kawaala awo mu Lubaga Division. Okuwandiika abayizi abapya okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omukaaga kugendera ddala mu maaso okuva ku bbalaza okutuuka olw'omukaaga okuva ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ssaawa 10. Kitegeeza ne wenjogerera kati aba Good Times bakulindiridde osobole okuba nga otwala omwana campus awo ey'e Kawaala. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu noti 700 52 95 56 ye Good Times Infant School abali awo e Kasubi Kawaala abagamba nti no a good start leads to a good end. Kakati Good Times ekulindiridde ensonga zonna osobola okubanga ozigusa. Tugenze ku omwana ow'okutaano omusoyisoyi yeeteeseteese dda kyambadde eno omunakakuuto agenda kubanga naye amubuuza ebibuuzo. Carlton Scovia ajja kuba amubuuza ebibuuzo. Tugende kyambadde. Okay. Semmanda Benjamin. Yeah. Sembira microphone. Njagala oyogerere waggulu nnyo. Owagira club ya Vipers ne club ya Liverpool. Yeah. Awo nno nsanyudde. Ngenda kubuuza ebibuuzo ebi bisatu. Awo nno tumanye nti ozze kuwangula emitwalo 15. Ekibuuzo ekisooka. Yeah. Essaza erya kooki olimanyi? Yeah. Kale nsiperingire erinnya lyalyo. Okay. Double K O T I. Wasomera Japani. Ani alonda? Kasoma Shiva ni jangu. Amanya Kasoma Henry Shivan spelling eri K O O C H I. Bawe answer tulonda omulundi gumu. Abaana bawalabu. Eri K double O K I. Mudde omusomo Oluganda lulonyekire. Ekibuuzo ekyokubiri. Njagala ompe bwe tuba tetuyise erinnya Vipers oba nickname yaalyo tugiyita tutya? Mpa The Venom. nickname. The Venom. The Venom.
bakumpeera obutaano naye otereezaamuko n'ompoomesa the venoms okitegedde kale tugende ku namba 3 wazze kubuuta bwe ngamba nti Bright Anukani yakubye brace mu game abayimba ntegeeza ki Golo 2. okyalina akaddeko okawulira akadde kale bakumpeera obutaano tokkirizanga kukyusa singa oba wadde ansa owomukono okusooka ojje tulabe obadde ogamba otya aba ateebye goolo 2 mu game kyawukana kitya n'ekya Semanda agambye goolo 2 ofuuse kati musomesa awo nabagambye abaana kusomera baba bagamba answer in full sentences kati munnaffe alonze nye kyakoze naye nga mpulikika ntya nga ono mummi ate ng'oliye muwadde kale ekyo oyo bamu obubonero bw'obutaano namba 6 aliwa Nakamya omukyala asoma n'okusaka asaka amawulire ku BBS Telefina ensonga ndala nnyingi nnyo advocacy weeri okulwanirira omwana omuwala n'eddembe lye ye Carlton Scovia Nakamya gwe tulina mu studio olunaku olwaleero celebrated journalist mu ggwanga erya Uganda. Tugende ku bibuuzo Bingwa Toto yatukoze obuyite muli bawala naye kale mulimu nno waliwo namwaya Christine yajja juzi waliwo n'omulala ajja ndoza chance yo ekukutte temuli mwana muwala naye mbuliza omwana oyo ebibuuzo 3 ebyeka. Senoga Martin wangi owagira tiimu ki? agira Vipers ne Liverpool. Okay. Wadde owagira Vipers ne Liverpool nkakasa omuzannyo nkakasa tiimu y'eggwanga ogigoberera bulungi n'ebyemizannyo okutwaliza awamu. Omuzannyi Dennis Onyango azannya muzannyo ki? Azannya mupiira. Muzannyi wa mupiira. Olulala ogatangako nti ogw'ebigere naye bakuwa obutaano. Buganda erina ekikopo ky'empaka z'amasaza ga Buganda. Mpa ttiimu ezagguddewo ekikopo ky'amasaza omwaka 2023. Mawokota ne Busiro. Obubonero 5. Yazanyo. Ekibuuzo ekyokusatu. Mpozi President wa FUFA Moses Magogo ani gwe yaddira mu bigere? Yaddira omukulu Dr. Lawrence Mulindo. Okay. Obubonero 5. Yazanyo. Eyalonze okubuuzibwa ebibuuzo nga namba 7. Ekibuuzo ekisooka Kisenyi Robert. Wangi. Wagira tiimu ya Manchester United ne tiimu ya Vipers. Si kyekyo? Ekibuuzo ekisooka. Vipers eyo gy'owagira erina omuzannyi akuba namba 3 gwe yaakakansa gye buvuddeko wano. Muzannyi ki oyo? Richard Matovu. Kisenyo ndabamu kankweke n'ebibuuzo byange maama. Ekibuuzo namba 2. Esaza Bulemeezere wali oliwuliddeko? Mpa spelling yalyo. B-U-L-E-M-E-E-Z-I. Bakuwe butaano. Ekibuuzo namba 3 Kisenyi. Njagala ompe ekika omuzannyi wa ttiimu ya KCCA Football Club Derrick Ochan kyazannyira. Indiga. Teri alonda. Jangu. Amanya Senoga Martin wa kika kyanti.
tula wansi Ssennoga. Derek Okyani bane talina kika. Erinnya eryo terina kika Okyani. So mbadde nkusuubira okungamba Kisenyi nti talina kika. Kale nenkunyuka n'ebibuuzo ebyawaka. Tugenze ku namba 8. Buuza. Kale Kyabanji Edrisa. Nga bwona nyuma njagala onyumire ddala. Biri mundo mumanyi. Mumanyi sebo. Yawakola ki? Aweereza mpira ku mpewo za Kyabasa. Kale ayagala kuwa points 5 buli kibuuzo kyonna. Owagira club ya Mani ne club ya Vipers. Yes sebo. Njagala ompe tiimu 2 mu Uganda Premier League. Campaign ewedde ezabadde n'ennyukuta V nga yetandika. Vipers FC. Anyamulonda. Jangu waswa. Amannya Waswa Simon Peter, Vipers FC ne Villa FC. Naye etiimu ezo nno zonna ziri sports club CFC. Naye bakuwe. Kyabanji. Wangi sebo. Mbadde saagala kyenda kyewete bakunterereze microphone eyo. Wangi sebo. Ndi ku namba 2. Yes sebo. Ndi ku byewaka. Yes sebo. Njagala ompe moto ya club yo. We are the ones. You are the ones. Anyamulonda. Jangu Kisenyi Robert. One team, one dream. Bakuwe busatu. Vipers gigoberere. Yes sir. Ndi ku namba 3. Yes sir. Mathematics omusoma. Yes sir. Kali kyo yali mutwe. Yes. Kali nyamba ogikozese. Bwe club ya Vipers yagula kale mundugwa okuva mu ball ku millions 12 eza Uganda. Yes sir. Kyokka n'emutunda ku KCCA. N'emutunda millions 30 eza Uganda. Abayi eba yokola amagoba ga sente mmeka? Millions 17. Anyamulonda. Jangu Seranje. Milioni 8. Kiganye. Kale aba yakola amagoba ga millions 18 nabadde obulako emu yokka. Kali kireta gitekemu akanda akapya. Kale namba 9 yo si Zeus Jethro. Tukulire erinnya lyo munnaffe tulikwate bulungi. Bakuyitani? Manya gange Zeus. 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 Zeus Jethro. Okay. Carlton Scovia nakamya yeteeseteese okubuuza ebibuuzo bisatu naawe mulage nti byonna obiddamu olumya abayaye si kyekyo? Kale Zeus Jethro. Olina emyaka emeka? Emyaka 12 oli mu P7. Owagira tiimu ki? Mpagira Vipers SC ne Manchester City. Kale tiimu ya Vipers gyowagira kooki waayo Alexis Abirye ku lunaku olwokuna alina engule gye yawangudde. Yabadde engule ki? Nyamulonda. Jangu Kasoma Shivan. Amannya Kasoma Henry Shivan. Engule eyo gye yawangudde ey'omutendesi asinze ku batendesi bannaye mu liigi. Bakuwe busatu. Okay. Zeus Jethro. Osigazaayo emikisa 2 okukuba obubonero. Njagala oddemu kituufu oba si kituufu. Uganda erina ekibiina ekigatta abazinyi muzannyo gw'okuzina. Kituufu oba si kituufu? Kituufu.
kale bakuwa obubonero. Ekibuuzo ekisembayo Zeus Jethro. Yenye. Mpa omusambi Alan Okello ttiimu gye yabadde asambira season ewedde. Ani amulonda? Jangu Semanda. KCCFC. Gwani mpozi? Semanda Ben. Semanja Benjamin bamubolero busatu. Nja kugezaako okwanukula ebibuuzo ebimpeerezebwa nga biri ku mulamwa. Waliwo eyeemulugunya muwagizi wa Express angambye bane Vipers ng'esusse buli kibuuzo Vipers. Bannaye abaana bano babeera bawandiisibwa tubabuuze ttiimu zaabwe era ettiimu ze batuwa oba weegenderezza ebibuuzo biba bisatu at least mubaamu bibiri ebya ttiimu ye naye ndoze ekyo kitegeerekeka kuba ettiimu ne bwoba otunulidde bweru bw'eggwanga bwetaba Man City waliwo abasuulamu ku Liverpool wankubadde abamu manyi Liverpool y'abakulu naye emabegako awo ebadde erina abantu baayo beefutiza so y'ensonga lwaki abaana abo bali nnyo ku Vipers ne ttiimu ya Man City kubanze ttiimu ze baatugamba ze bawagira ate nga netugenda kubakaka ttiimu kubanga ye kyabakuwadde kyabeera awagira so omukulu wa Express angambye bane Vipers ng'esusse buli kimu buli mwana ajja Vipers Okole bulungi. sebo bawagire ki Aleetayo olw'omukaaga o Express by the way yawangula Bingwe yasooka Serwanja Dalton Jeffers yawangula yali awagira Express ne ttiimu ya Liverpool so y'ensonga eyo. Mount St Henry's High School Mukone tutekamu ensimbi ne Bujo Parents Academy ate nga ne bannaffe aba Good Times Infant School wali Kasubi Kawala nabo bakulindiridde otwaleyo omwana. Tugenze mu bibuuzo ebyebweru munyweze emisipi tulinnye ennyonyi tufulumyemu nga bwe twabuuziddwa mu kusooka namba emu ojjaira kubuuzibwa nga namba emu namba 2 bwetyo paka ku namba 9 bwe tubeera wano Bingwa Toto emitwalo 150 miliyoni 1.5 ze tugenda okuwa omwana ayitawo leero agenda ku final ayitawo leero si yaziwangula naye tugenda ku final era ejja kubeerako abaana abayiseewo wano Saturday ewedde abaana abayitawo kuba bwe ngamba nti twayisaawo kiwulikikanga nti twabayisaawo twabakukusa Senono Simon Clive yayitawo Namuwaya Christine yayitawo n'omwana Lubega Patrick Waswa olunaku olwalerera tugenda kuba tubabuulira abagenda okuyitawo kyambadde nno Munakakuuto yeeteeseteese okusoya ebibuuzo omwana eyakutte namba emu era bwe tuti bwe tukoze. Mbazira Andrew Wanju. wa club ya Man U ne club ya Vipers. Njagala okwebaza oli presentinze club ya Man U. Baba kusiima. Kale nange nsiima ng'oddamu bino tulinnya endege biri mundakwa points 5 singa oddamu ekibuuzo kye mba nkubuuzizza wabula kati omanyi w'oyimiridde okusinziira ku ebyasoose bwe banga World Cup etwala ebbanga lya myaka 4 okuddamu okuzannyibwa njagala ompe World Cups 3 ez'omuddiringanwa nga tandikidde ku 2010 2014 2018 ne 2022 esembi ebadde ki 2022 oh kale bakumpere butaano otandikidde maanyi nno olabika wazze ng'oli wagenda ku final namba 2 njagala ompe eggwanga eriwangudde World Cups ennyingi eggwanga eryo baliyita Brazil. Brazil oli bright ddamu ne kino Olympic Games zigenda kuzannyibwa mu 2024 mu ggwanga erya Bufalansa abaayi eyo mu ggwanga erya Bufalansa tugenda kubeera mu kibuga ki Tugenda kubeera mu kibuga Paris. okyayina akadde okay nesibadde impressed mu pronunciation
muwe kale kamuwe kale genda otule bisatu biweddeyo Junior School era Carlton Scovia mukyalo omusasi w'amawulire mwatiikirivu wano gwe tulina omu bw'ati ku kizimbe Masengere wano yatuuse dda okuba nga amubuuza. Carlton, omwana wuyo yeetegese. Serwanja Ryan Njinyabo. Man City nnungi we bukeeredde. Kale waakiri mpaayo enseemu kwezo ezigenda okukyaza ekikopo ky'ensi yonna ekya World Cup 2026. United States of America. Okay. Obudde bw'abadde akyalina abadde asobola okukyusaamu. Kale obubonero 5. Serwanja Wanjinyabo. mpa Serwanja mpa erinnya lya midfielder ku ttiimu ya Man City ava mu ggwanga lya Belgium. Ilkay Gundogan. Kiganye. Ani amulonda? Bruce Jethro. Omusajja bamuyita Kevin De Bruyne. Bakuwe. Serwanja kakana bibaawo mu nsi wabaawo okuseseetukamu n'oddako emabega naye kakana osooka obeereko mu mativu nekyolina. Kale ekibuuzo ekyokusatu era nkakasa ogenda kumpa obutuufu bwakyo. Julian Alvarez omumanyi? Yenyabo. Musambi muto ku ttiimu eya Man City. Yenyabo. Bw'obanga Julian Alvarez omumanyi era ng'omugoberera mpa ensi mwava. Argentina. Bonero 5. Bwatyo tugenze ku namba 3 mulongo Waswa Simon Peter. Mulongo Saalongo gyali akuwagira Naalongo ne Kato ne baganda bo bonna. Kakati njagala obakiikirire bulungi. Tusimbule ekibuuzo ekisooka. Ani yabadde omusambi yasinze okuteeba ggoolo omujozi gwa ttiimu ya Manchester United season ewedde mu competition zonna? Max Rashford. Bakuwe. Mu Premier League season ewedde wagira ttiimu ya Liverpool ne ttiimu ya Uganda Cranes. Mu Premier League season ewedde ttiimu gy'owagira eyina gwe yakutte ggoolo 7-2. Si kyekyo njagala ompeeyo kale abateebi 2 abateebedde ttiimu ya Liverpool. Kuliko Danunez Muhammad Salah. Bakuwe. Ekibuuzo ekisembayo njagala ombuulire omuzannyi eyawangudde engule eya balando ey'abasajja season ewedde oba omwaka ogwa 2022. Nedda. Bazira Karim Benzema. Bazira Andrew, right? Yes. Bakuwa obubonero 3. Waswa Simon Peter n'enkunyuka.
Mande so the big 89.2 yona gyosinzira okuwuliriza webale nnyo webalire ddala gange nze Bagala Peace Diane ndiwone munnange wano Chambade Henry Munakakuuto n'omugenyi ow'enjawulo gwe tulina Carlton Scovia nakamya munnamawulire ku BBS Refiner agasaka n'okola features ez'enjawulo. Capex Nsubuga ali wano ali ku kyeyo omusajja ava eri Bongoli Mawokota Mawugula Mawokota mwafulumiza akajoozi kamaanyi nnyo ali wano abe ku kyalo bamukubira nti ali mu diaspora kuba kati ali mu kibuga. Mwana Biri wali omugangayizi ye computer yaffe buli kyowulira bwe ngamba nti muwe 5 muwe 3 Biri Munda Steven yatukwatira records ezo. Ate nga Kamogwa Abdul Swabul ali ku digital ne munnaffe MK Musa musajja mukubi wa bifaananyi. Musa nno omulimu gw'okola mutabani wa Beckham agukola wakuba enjawulo gye muyina nti oli mutabani wa Beckham goli MK Musa mutabani wa kamera ze bakozesa zifaanagana mutabani bakyagula nyimba manyi kale tugenda kugenda ku namba 4 Kamoga Shivan weteeketeke Kasoma Shivan kale webali kumpabula Kasoma Shivan weteeketeke ebibuuzo byo ebwebwe gwanga Chambade Henry Munakakuuto akubuuze. Kasoma Shivan onywedde Nedde. ova ku ssomero ki? Panorama Secondary School. Owagira Man City Yes. ne Uganda Cranes. Yeah. Nina ebibuuzo 3 biriko points 15 zonna zizo. Ekisooka njagala ompe eggwanga omusambi Riyad Mahrez gyazaalwa. Mu Algeria. Okyalina akadde. Kale bakumpeere 5. Ekibuuzo ekyokubiri njagala ompa omusambi ayambala shirt number 10 ku ttiimu gy'osinga okuwagira eya Man City. Jack Grealish. Bakumpeera 5 oba wandabyemu wano tukyuseemu. Kale ekyokusatu ate nga kisa ekisembayo eggwanga ery'Germany olimanyi? Limanyi. Sikyembadde ntegeeza. Njagala ompe erinnya lye bayita leegi y'oku ntikko mu ggwanga ery'Germany. Bagiyita Bundesliga. Okyalinayo akaddeko osobola okyusaamu? Kale nkutadde. Tugenze ku namba 5 weteeketeke. Abatuwabula tusiima nnyo era ensi etambulira ku kuwabulwa naye bw'oba otuwabula nsaba owulirize rediyo ogiwulire nga bw'ogiwuliriza awo nno otuuke okuba nti otuwabulamu nga kyekyo munnange kyowabula. So mbasaba tuwulire ate nga bwe tuwuliriza. Tugenze ku namba 5 Semanda Benjamin. Benja weteeseteese bulungi. Ebibuuzo ebyebweru w'eggwanga tugenze ku ttiimu ya Vipers twagivuddeko dda owagira ttiimu ya Liverpool. Wabula sigenda kubuuza ku eyo ka Benja. Ekibuuzo ekisooka njagala ombuulire ttiimu ekyasinze okuwangula ebikopo ebingi mu liigi y'eggwanga ey'oku ntikko mu ggwanga erya Bungereza. Manchester United. Bakuwa obubonero 5. Ekibuuzo namba 2 njagala ombuulire ttiimu Liverpool yo gy'owagira okufa obufi gye yakuba okuwangula ekikopo ekya UEFA Champions League mu mwaka ogwa 2019. Yali Chelsea. Mikono kataba nkwate ne mu maaso kandabe. Jango. Yali Real Madrid. Gwa mukono gwo katabu nkwate ne mulizo naye n'ogwa. Nedda tulonda omulundi gumu mbadde nkusuubira okumpa ttiimu eya Tottenham Hotspur. Ekibuuzo ekisembayo mu kuwangula ekikopo ekyo ekya Champions League mu 2019 abaffe Liverpool yali eweza ebikopo bimeka mu mugatte ebya Champions League. Yali eweza 9.
ediriisa yali awangula ebikopo 6. bakuwe kyabangi. Samanda Benjamin bwentyo n'enkunyuka ebibuuzo ebyebweru. Namba 6 Sembera ne 7 Osembere. Senoga Martin. Wanjinya. Waliwo omuwagizi wano akufiirako bamuyita Solomon Kaweesa. Yampeereza obubaka ng'asiima enzira mu gy'oddamu ebibuuzo. Kale abakuwagira abalala nga Solomon bawe essuubi nga ne bino ebiri international biddamu. Owagira Liverpool. Yenya. Mpa eggwanga omusambi Virgil van Dijk mwava. Ava mu ggwanga erya Netherlands. Bakubonera. Senoga ekibone ekibuuzo ekyokubiri. Yenya. Waliwo yali omusambi w'omupiira omuddugavu nga mwatiikirivu nnyo naye nga mu budde buno pulezidenti wa ggwanga ddamba. Yenya. Mpa omuntu oyo. Amanya ge bamuyita George Weah. Obubonero 5. Yazanya. Senoga ng'otabuse. Kale ne kino kyanukule bakuwa 5 otakyanukula bw'otyo bw'ogenda. Mbuulira eyali omutendesi wa Arsenal, Arsene Wenger, eggwanga lyavaamu. Ava mu ggwanga erya Bufalansa. Bakuwa obubonero. Yazanya. Esente Mount St Henry's High School zetuwa ne bannaffe ababuddo Parents Academy ziri $1.5 million n'emitwalo 5. Oyagalako mmeka? $1.5 million. Aha, kati ddamu osaggule okutuuka waliwo okwatira eddene. Kisenyi tugenze ku bibuuzo eby'ebweru w'eggwanga. Cristiano Ronaldo nkimanyi wali omuwuliddeko. Njagala ompeeyo kale ttiimu 2 zazanyidde omupiira bukyanga ava ku ttiimu ya Man United mwaka ogwa 2009. Real Madrid. Ani amulonda ampaddeemu. Kati ate gwampa tompa Madrid. Kuba kati ono abadde atuwaddeyo emu. Jeffro jangu. Timu bagiyita Al Nassr. Ekibuuzo bakiwulidde bulungi. Kyokka ate n'okuddiramu omuntu alonze. Naye nabuuzizza bwe nti Cristiano Ronaldo ompeeyo kale ttiimu 2 ze yali azannyiddeko okuva lwava mu ttiimu ya Manchester mu mwaka ogwa 2009. Kaakati Kisenyi bw'atuwadde Madrid ne ŋŋamba yo Madrid togimpa kubeera endala waliyo eziwera 2. Kati awo ekyo nkirese kubanga mugabyegabye ku ansa. Mbadde nkusuubira okumpa ku ttiimu nga Real Madrid, ttiimu nga Juventus oba n'akaseera kano ttiimu ya El Nassr. Tugende mu maaso. Kisenyi Robert nyweza nno njagala ompe abateebi ababiri aba Brazil abali ku ttiimu ya Arsenal the Gunners mu kaseera kano. Gabriel Jesus ne Gabriel Martinelli. Bakuwe. Yanzanya. Kale Kisenyi. Ekibuuzo ekisembayo Kisenyi. Njagala ompe omuzannyi ttiimu ya Real Madrid ge yakansiza okuva mu ttiimu ya Borussia Dortmund akadirisa kano. Jude Bellingham. Oliko Katonda obakuwe. Yanzanya. Obudde bubadde bukulidde. Ye Kisenyi Robert bwentyo ne mumaliriza. Namba 8 weetegeke ne namba 9 nawe weetegeke. Wa club ya Man ne club ya Vipers. Tulinnya endege naye amafuta gawera. Bayiyemu miliyoni mu mitwalo 5 eza Uganda. Mbadde nsaba oddemu 3 ofune 15. Ekibuuzo ekisooka. Njagala ompe abasambi Abafalansa 2 okuva ku Man U. Kuliko Anthony Martial ne Rafael Varane. Bakumpere 5.
Eyanza nnyo ssebo. Awo nno amafuta tugawadde ekitiibwa. Ekibuuzo ekyokubiri. Yes sir. Ttiimu ya Man U yasemba okuwangula ekikopo ekya liigi oba 2013 kituufu? Yes sir. Okay. Njagala ompa omutendesi eyaliwo. Yali Sir Alex Ferguson. Bakumpeerwa 5. Eyanza nnyo ssebo. Ninga yakulagidde nti wala 15 tondekeddeeyo. Kale ddamu kino. Yes sir. Abayi Mason Mount yagenze ku Man U. Yes sir. Njagala ompe shirt number gyagenda okusambira mu campaign ejja. Bamuwadde shirt number 77. Ng'ompomedde. Mbadde sagala kwerekeeza. Yes. Ongera ekyokuna. Yes sir. Beera bulungi. Eyanza ssebo. Njogera nti okweyagaliza si kibi. Banne bwe babuuzibwa ebisatu yabadde ayagala ekyokuna. Kale tugenze ku omwana namba 9 Zuth. Linyeri baba. Jethero kaguyita Jethero. Jethero yatuuse dava ku Njovu junior school agenda kubanga abuuzibwa Carlton Scovia nakamya ye mu soyi agenda okumukwatako leero. Zeus Jethro. Kozi wagambe wagira timu ki? Manchester City ne Vipers. Okay. Nina ebibuuzo bisatu era ebimu bikwata ku ttiimu ya Man City gy'owagira. Mpa eggwanga omutendesi wa Man City Pep Guardiola mwava. Aba mu Spain. Bakwobonera. Man City erina omusambi eyakeyunga ku ttiimu eya Barcelona mu kadirisa kano. Omusambi oyo yani? Ike Gundogan. Bakuwe. Ekibuuzo ekyokusatu. Omusambi wa Man City Brot Haaland ye yali top scorer owa Premier League season ewedde. Haaland ava mu nsi ki? Ava mu nsi gye bayita Norway. Babukuwe. Watoto byonna bina betukoza mu studios osobola okubanga obisanga ku social media platforms ez'enjawulo CBS FM Emmandu so ku Facebook, Twitter, CBS FM _UG. Gundi ene empya bagiyita batya Carlton mugendayo ddi bannaffe aba digital Threads nayo baginange YouTube nayo gye tuli Truth. yeyo Threads ye Truth ndala ne thread ndala. Carlton agenda kujja maaso wali atunyonyola ensonga ezo. YouTube tuli ku CBS FM official bwetutyo bwe tuli ku social media platforms zaffe ez'enjawulo. Nkoze ne munnange Kyambadde Henry Munnakakuuto abadde musoyisoyi Carlton Scovia nakamya ajja kusigalawo ko katono abaali etaze okumanya ku lugendo lwe katono n'emboozi ye kuba munnaayi baserebu okubayita ne bajja nakyo si kyangu. Abaana njagala mujje ku muzindaalo buli omu ambuulireko bitambudde bityanga bwe bajja. Njagala okujjukiza bannaffe aba Mount St Henry's High School e Mukono. Zira Andrew. Mbazira bitambudde bityo oyiseewo osuubira oyiseewo. Kabuuzo ki akabadde akazibu ennyo gy'oli okajjukira? Waliwo yali yakansomesaako n'enkerabira. Nga wakoze bubi okwerabira ate Mbazira w'okulu oyagala kubeera ki? Yagala kubeera dokita. Dokita nti balimu ebikwa waliwo ab'amaaso waliwo yagala kuba ow'amaaso. Katusabe Mukama Katonda ekirooto kyakituukiriza. Owagira timu ki? Man U ne Vipers. Man U ne Vipers. Muzanyi kyasinga okusambira omupiira ku Man U? Marcus Rashford. Ate ku Vipers? Milton Kalisa. Wo kale toyanzege. Mbazira Andrew abwati bwakoze olunaku lwe tujja omuntu. Enya yange nze Siranje Ryan. Bagira timu ya Manchester City ne Vipers. Team Manchester City ne team ya Vipers bwatyo bwalabise. Serwanje osomera ku Njovu Junior School bw'okula oyagala kufuuka ki?
Professional footballer. Abaffe oyita mu namba ki? Musanvu. Mwabayiwawo oyiwawo kulosi bakuyirawo n'oteeba. Wow. Muzanyi ki asinga okuzanyira omupiira wano mu Uganda? Abubakar Awad. Ono wa Vipers ate ebweru. Riyad Mahrez. Kati sooka ompererezemu awo omupiira Mani ezannya Man City eddakiika ng'emu. Mpozi oyagala kubeera professional footballer kale. Mulongo baba teboogera nnyo. Baba basereebo. Mulongo bintu bitambudde bitya? Bitambudde. Ebadde bizibu nnyo. Ebadde bizibu nnyo. Naawe munnaffe mpozi osomera wa? Mukono Town Muziri. Mukono Town Muziri munnaawe omanyiiwo waaliwo n'omuti omuyembe baagutema. Gukyali. Gutya. Kale tumira ku basomesa bo n'emikwano gy'okusomera. Tumiddeko ku musomesa wange Madam Kabejja Solport ne Sayasi ne Madam Jenny ne tumirako ku mikwano ne bameetu baffe bonna. Ne tumirako ne ku mikwano gyange nga Miyanja Benon ne kubaako Olas ne kubaako ne Muganda Katoliya. Akasumuluzo nga sikalaba akakeesi oli mu kisulo? Enya. Kasumuluzo keesi emanyi ebyokulya ebigwa mu keesi batekyalina ebanzigule kale ali mukawo tweyanzege mulongo tugenda kubulira ebiva ewa kompyuta yaffe Steven Birimunda. Kasoma Shivani oliwa? Wendi nyawo. Bintu bitambudde bitya? Bintu tebibadde bibi era nsuubira oyitawo. Kale katukusabire birungi bye tumira ku bantu bo bazadde bo n'emikwano gyo. Tumira ku basapoosa bange Salongo ne Chris. Ngoli w'amaanyi. Tumira ne jjajja wange yamperekeddeko ne muganda wange Shiraiva abampagidde bakojja bange gye bali kojja Waswa ne kojja Udala batumirako. Jjajja mukyala yakwerekedde bajjajja mwami? Jjajja mwami yamperekedde era waali. Kati jjajja mukyala asigaddeyo akwokyeza kasooli. Kale tugenda kuba tuwulira ebivudde ewa mwana Bbiri asembera ku muzindaalo. Semanda Benja. Semanja ebintu bitambudde bitya? Bitambudde bulungi nnyo nsobola okuyitawo. Nsobola okuyitawo. Kale tumira ku mikwano gyo. Tumirako bazadde bange ne baganda bange bonna. Bonna mbatumidde. Tolinayo mukwano gwo best friend? Yani? Semanda Christopher. Kiki ekimufuula best friend? Muzanya mwena akapiira? Takuwa ku byakulya? Amuwa ku byokulya. Kale tweyanzega. Amannya Senega Martin. Mbadde mpagira Vipers Liverpool. Era olunaku lwaleero nsuubira byonna ebinaaba bivuddeyo byetujja ogenda nabyo. Sooka okutumirako bazadde bange nentumirako senga wange awe Bbunga Kalungu chairperson w'ekitundu kyaffe nentumirako muzeeyi wange era mulamu wange naye nemutumirako bazadde bange mikwano gyange gyonna gyensoma najjo abasomesa bange bonna abansomesa bonna mbatumirako. Kale mulamu mutulabire nnyo. Osomera wa mpozi? St. Denis. Kale tweyanzege Ssennoga Martin Kisenyi jangu sembera. Anya kangenze Kisenyi Robert. Ebintu bintambulidde bulungi nsuubira oyitawo nga njagala okutumira ku jjajja wange muganda wange mikwano gyange njagala nagyo ku ssomero ne ango wange amperekeddeko okujja leero. Kale anko webale kuwerekera ku Kisenyi bw'okula oyagala kufuuka ki? Muvuzi wa nnyonyi. Mama nga tuli awo nno tuli ku nnyonyi. Ladies and gentlemen, Captain Kisenyi Robert. Tukwagaliza birungi byereere. Nsembera Edrisa. Amanya gange nze Kyabanja Edrisa. Nsomera ku Lubiri High School Walemmengo. Ntumirako maama wange, taata wange, baganda bange ne mukwano gwange baba. Subject ki ekwanguyira kusomera awo? History. Bakuyitako Banseni Bana. Singa bakwita wali badde ogende wa madam n'obaloopa babeera bakubuulize. Bw'okula oyagala kubeera ki Kyabanja? Sports journalist. Ani sports journalist gwe weegomba mu Uganda? Steven Birimunda. Ate nno mwattu mwagala n'okufaanagana. Biri omwana omulabi erowooza. Kirungi nnyo okuba nti omuntu gw'oyagala okuba oba kale omuntu akukolera ebintu by'ayagala okufuuka ate obeera omulabako tukwagaliza birungi byere. Muweddeyo? Bawedde. Okwebaza abaana omulundi guno kubanga
abaana betwayisaawo olw'omukaaga luli olwasooka kwaliko Simon Clive yafuna point 43, kwaliko Namuwaya Christine 31, kwaliko ne Lubega Patrick Waso 29. Abaleero babadde fairly good by the way. Omu yekka yali bali babiri akikyala bali wansi wa point 20, naye babadde ng'abaana bali sharp naye nga bw'omanyi enamba nyingi ate obudde tulina butono. Twali bali tubeerayo ne semi ne quarter, naye obudde ate nga tulina okubeatinga time eya league wetandikira wetubaweerereza emipiira. So mu bulumi obw'ekitalo njagala okulangirira nti bano wammanga mwebale kujja. Waliwo Semanda Benjamin ofunye point 18, ekitundu ekyasoose wafunye 13 obweru n'ofuna 5. Waso Simon Peter wakati wabozeewo wadde akabonero okujjako kye walonze n'ofunawo point 3 ebweru n'ofunayo 10 ze point 13. Kisenyi Robert okoze point 16 eka point 10 ebweru n'okola point 26. Ndabawo Kyabanji Edrisa olina point 21, 18 ebweru byonna bituuse ebyebweru 3 zokka wafunye eka nga walonze bulonzi. Ngenze ku Zuth Jethro byonna ebyebweru obituuse 18, ewaka watuusewo kimu ze point 23. Nenzirako Seranja Ryan eka byonna wabituuse 15 point n'ozifuna ebweru zibadde point 10 ze point 25. Abaana abo bensomye njagala okubeebaza okujja n'okuwaayo omwoyo n'okuba abaana abagezi naye nga kyannaku nti ate tetugenda kweyongerayo nabo. Ku point 33 Senoga Martin yayiseewo ng'akulembedde olunaku olwaleero. Point 18 ze yafunye eka byonna 5 yabituuse n'alondayo na kimu, ebyebweru 15 byonna n'abiddamu ze point 33. Tugenze n'embazira Andrew point 10 eka point 18 ebweru ze point 28. Oyo asibaganye ne Kasoma Shivan afunye point naye 28, 15 ebweru byonna bituuse ate eka yafunye point 13 nga yazzeemu 2 n'alondayo n'ekibuuzo kimu. Abasatu abo njagala mujje ku muzindaalo mumbuulire muwulira mutya okubanga muyiseewo Senoga Martin, Mbazira Andrew ne Kasoma Shivan. Senoga Martin mpulira bulungi nti olunaku lwaleero mpiseewo. Neebaza bonna abakoze ekisoboka okulaba ng'olunaku lwaleero mpiseewo, maneja wange, bakooki bange, baganda bange bonna abambeereddewo mu kiseera kino okulaba ng'olunaku lwaleero mpitawo. Tweyanza nnyo tweyanzege era wano tusobola okukakulekeramu nga gwasinze kayimba kikoosinga okunyumirwa Capexon agenda kakubira osobola n'okutuwamu akapera. Njagala akayimba The Dreamers. Kaani yali official song ya World Cup 2022. Yali mukati. Look who we are. Ako nakawulira bulungi baba. Kasamye The Dreamers. Pensinga okwagala. Kale tweyanziza mwana muzungu nnyo. Owulira otya okuba nti oyiseewo okuvuganya kubadde kw'amaanyi nno? Mpulira bulungi era neebaza tica wange eyanyambye okuyitamu. Amanya ge ye Victoria Kabuye era neebaza ne maama wange amanya ge Halima Mutesi era neebaza ne sister wange yamperekeddeko. Teacher Vicky yabadde akuwa ku bibuuzo nga muyitamu awo naye yakuyambye atya okuyitawo? Ku ssomero twabaddeyo n'ekigezo bwe nakimaliriza n'agamba genda ewaka weetegeke ogende. Teacher Victoria Kabuye mutulabira ate sister ye Naziwa Agnes Fiona. Kale bonna batwebalize beebale nnyo beebalirize ddala. Mbazira Andrew ayiseewo okugenda kufa wedde. Naliwo era mpulira bulungi nnyo neebaza baperekedde maama wange ng'omya mbeebaza naye kyensaba munaye nazze naye abuddeko kiŋŋumyemu naye mpaka nensa Waso Simon Peter nsaba muweerezeemu omupiira nga ttiimu etuuka n'eyaani. Sukuma. Waso abadde awagira Liverpool na Cranes. Gwe owagira ki?
nze ng'amuweereza Liverpool ne Man City. Aha, tusimbudde sebo teekayo enduulu osaaga lindako tukuwa enduulu oweereza akayimba oweereza akapiira. Aha, ogambye Liverpool nani? Man City. Tusimbudde Kale tugenda olaba omupiira wano wakati wa Manchester City ne Liverpool kugenda baku Anfield nga wobimanyi ti Liverpool etera okugwira Man City naye beekoze bulungi baleese omupiira tetuyise walake tubiyise mu mwango baguwadde Robert Henderson agutadde wansi Magic Man Salah ino omupiira wanene obasanze Bernardo Silva bamusaze bamukubye Bernardo Stones bibaamu kale tweyanzege atuwaddemu akapera ak'omupiira bwetutyo munnange bwetusobodde okubanga tutambula Kamoga Shivani Properties mwebale nnyo mwebalire ejjala Juice Jethro Seranja Ryan thanks for coming Chabanji Idris webale nnyo Kisenyu Robert very sharp man naye omukisa tegubadde kukwe munnaffe waswa Simon Peter ne Semanda Benjamin omwaka ogujja tubalindiridde singa emyaka onaaba okyali wansi emyaka 14 akayimbo kategese Carlton Scovia katono nnyo njagala abantu ntera nnyo okulaba comment ku social media zo ng'otaddeyo emboozi amawulire g'okola ganjawulo omukko simanyi weezuula otya n'ogamba nti kati njagala ange eno nze saagala bino ebya bulijjo Carlton Scovia nakamya omusaasi w'amawulire ku terefayina nange wandese mu Bingwa because abantu baagala okukumanya amaanyi go wegali bw'ozuula amaanyi go wegali then ofokasinga ku ekyo kyotwala mu maaso tosobola kubeera buli wamu oli eno neeri nedda wabawo ofokasinga n'ogamba kati kankwate ekkubo bwe riti lyempuliramu amaanyi gange so of course kitwala obudde okwezuula naye kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi okumanya weezudde otya soka ogezesa ebintu eby'enjawulo bwe weezuula twala ekyo kye weezudde mu maaso emiggo gino ne tiyagasi n'okuwalulwa okubeera mu mawulire gwe tobityamuko Naalongo tabeerawo n'agamba maama akaana kange Naalongo yabimanyira yakanya kimu sapule n'asaba naye of course ng'omuntu of course safety yesooka sinti no ina kubeera reckless we paying attention okola risk analysis n'ogamba nti kati nina threat bweti nina okusomooza bwe kuti ngenda kuyitamu ntya gwe ng'omuntu kati kitwala obudde bino okubimanya naye akali amagga ke kagamanya enkyusa so oyina okukola analysis ku risk ez'enjawulo n'omanya engeri oziyitamu then no surviving. Nkulaba nnyo ng'okola emboozi ku baana abawala n'abakyala bayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo inspiration eno egijjawa? Inspiration eva ku background yange naye generally no observing a society kitute ebyasa n'ebyasa ng'ensi eri unfair ku bakazi n'abaana bawala so kati abatono abavaayo kikukakatako ku uplifting omulala olabe nti nabo bavaayo tekitegeeza nti nno tetulina kukola society byetusuubiramu ng'abakazi tetulina kulagajjalira buvunaanyizibwa bwabwe nedda tusaba platform yemu ng'abasajja gye balina ng'abantu abalala ekikulu ekirabe kye balina okulaba nti naffe tujjayo obusobozi bwaffe. Bw'ogamba nti musaba platform yemu muba munaasoboka mu mufuubo mmwe lwaki tetusoboka tekitegeeza nti togenda kufumba mmere tekitegeeza nti togenda kukola buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu tubadde tulina ebyokulabirako bingi nnyo speaker of parliament mufumbo just nkuwa abantu abali mu high ranking positions naye ng'ate balina ebintu eby'enkizo bye bakola ate nga bafumbo so speaker wali tulina Nabbanja wali mukyala mufumbo yes tulina Badana tulina mubalaba ba General Sacheng en kirungi nti eno parliament oba eno ekisanja kino I think the last 10 years abakyala abali ku mwanjo mu byobufuzi n'obifo by'obukulembeze beeyongedde wano mu Buganda bawe ekitiibwa Nankindu bafumbo owekitiibwa
Prosperous Nanke Yes. your education. Yes, Okay. n'abakyala mukyala mufumbo naye obuvunanyizibwa bwa bukola obwa ofiisi Yes. newaka n'atereezaayo Obubaka So, bwolina kati neno Carlton erya omwana omuwala akuwuliriza kati yali agadde okubaako kyatuka kayinza obutaba mawulire naye general okuba nti alina kyagatta ku society. tobeera comfortable n'ekyo ky'otuuseeko n'oddiriza ky'otuuseeko kikufuula uncomfortable okufuna ate ekirala bw'obaako w'otuuse yaggayaggera okwongerako. beera ng'alumiddwa ennyonta beera ng'alina ennyonta ate okutuuka ku kirala Kale. gwe totuuka awo n'ogamba kati biwedde kino nkifunye don't be contented ne success eyo Okay. noonya endala mikwano gyo okuli omukyala baagala ntwatwa Joyce baagala ntwatwa omukyala Winnie Kiza bangamba onyumirwa nnyo emiziki osootuwamu kapera wano naawe Capex n'akumpeera y'akayimba ate Solomon Kawesa yantegeeza nti emiziki ogitegeera bulungi naye kati mumpeere saamu wange wamma naye kale toyanzege Carlton Scovia nakamya. It was a short notice naye omukyala n'agamba nti bwe kiba kya CBS FM ate ab'empeggwe ekakiri batumire ab'empeggwe ekakiri bankasa okubatumira naye era mbatumidde mwebale okutuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'ekakiri abantu b'emwera abantu b'eggobero ebyalo byonna ebirinaanyewaawo mwebale nnyo mwebalire ddala bwetyo bwe tukoze olunaku olwaleero Bingwa Toto proudly powered by Mount St Henry's High School e Mukono ne bannaffe aba Buddo Junior Academy ate nga ne bannaffe aba Good Times Infant School e Kawala abagambye nti omuzadde bakulindiridde twalayo omwana bawandiisa abaana ekibiina ekisooka paka ekibiina eky'omukaaga buli lunaku okuva Monday paka olw'omukaaga ssaawa 2 paka ssaawa 10 babeerawo awo. Ono ali ku kyeyo ava wali emawokota Capex Nsubuga ow'ebbongole nkoze ne munange MK Muso yabeera camera person ku picha nkoze ne munange Kamoga Abdul Swabus Wahaba mwagizi wa timu ya Man City n'ekyambadde Henry Munakakuto ne sports team yonna tweteeseteese ne munange mwana Biri Steven Biri munda computer ya olunaku olwaleero muganyi gwembadde naye ow'enjawulo abadde Carlton Scovia nakamya abagoberera amawulire emikutu egy'amaanyi agikoleddeko kati ng'ali kugusinga amaanyi mu ggwanga lino n'ebitundu ebirinaanyewaawo Eastern Central BBS Telefina webale nnyo webalire ddala MD mwami Patrick Sembajjo mundabire Saalongo mukyala Petro Lutu mundabire ku BBS Telefina ani omulala ow'enkiza ogwenina okutumira mukulu wa accounts oyo nesimutumira bannaye kale the Dreamers Kasoma Shivani ayisewo leero nga omuwanguzi wa Bingwa Toto agenze ku final ke kayimba kasabye era sigenda kubanga nsuka wano abajja weekend ejja mu Bingwa Toto kuliko Nsamba Ibrahim kuliko Sekandi Isaac kuliko Sozi Isaiah Chiberu Shakul Chibuli Arnold Asingwire Hamis Senyonjo Robert ne Lumala Christian mwena sawa mukaaga zibasenga wano ku reception ya CBS FM abazadde mwena abawerekedde abaana amasomero abatadde abaana baje na buli muntu yenna alina kyakoze okulaba ng'omwana atuuse wano wabatayiseemu hard luck naye nga baana bagezi era tembamalamu maanyi omwaka ogujja waba akyali myaka 7 paka 14 mutuweereze tubawe content agira ddala mu myaka gyabwe bwento bwenkoze olunaku olwaleero ayi Katonda kuuma Ssaabasajja.